Wadde nga bingi ebisomesebwa era ebyogerwa ku nsonga lwaki Ssekabaka Muteesa asooka yayita abazungu okujja mu nsi ye, kangezeeko kuwa ku mazima lwaki Ssekabaka Muteesa asooka yayita abazungu okujja mu Buganda. Ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II amagulumeeru Abarabu baatuuka e Buganda era bwe batyo ne bafuuka abagenyi b'amagulumeeru abagwira basooka okutuuka mu nsi Buganda ko ne mu Uganda yonna. Ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa asooka abagenyi b'amagulumeeru abalala baatuuka e Buganda nga bano baali bazungu nga bava e Bungereza okutandika ne John Speke awamu ne munne James Augustus Grant mu mwaka g'1862. Okujja kwa John Speke ne munne James Grant kwasikiriza abazungu abaala okujja mu Buganda era nga neyaddirira ye Henry Martin Stanley mu mwaka g'1875. Stanley bwe yeesogga mu Buganda yayanirizibwa Ssekabaka Muteesa asooka mu lubiri lw'e Lubaga. Stanley agamba nti bwe yayingira Buganda yasanga ekibuga kya Kabaka ekikulu eky'e Lubaga nga kitegeke bulungi era nga ne Kabaka aliko abantu abaali bamwetoolodde abaali bawera emitwalo 4 miramba. Stanley yeetegereza era n'ageraageranya obukugu n'obusobozi bw'abajaasi ba Buganda era byonna byazuula nga yabisindikanga ewaabwe. Yanyumya nga bwe yalaba abalwanyi ba Buganda abaali baweera ddala emitwalo 12.5 egy'abantu nga boolekera mu lutalo okulumba mu bitundu by'ebuvanjuba. Nga bano baalina amaato agaali gaweera ddala 203. Era nga yasobola n'okukuba ekifaananyi ky'abalwanyi abo abaali boolekera mu lutabaalo mu bitundu by'ebuvanjuba ku nnyanja Nalubaale. Era nga ekyo kye kifaananyi ekya kamera ekyasookera ddala okukubwa mu nsi Buganda ko ne Uganda yonna. Kinajjukirwa nti omwami oyo Henry Martin Stanley yawa Ssekabaka Muteesa amagezi okuwandiikira n'abakyala w'e Bungereza Victoria ebbaluwa amuweereza abasomesa abazungu bajje kuno basomese abantu b'Abaganda eby'amagezi ebyo bye baali bamaze okumunyumizaako ebiri e Bungereza. Kale nga abazungu abo baagezaako nnyo okutendera Muteesa eby'amagezi n'ebyomuwendo bye baalina ewaabwe nga byali biyinza n'okuyamba Buganda okukulaakulana ekyawaliriza Muteesa okubayita okujja mu nsi ye. Stanley bwe yajjira mu Buganda yasanga Muteesa mwetegefu okubaako abakugu b'awayamukko nabo ku nsonga z'okunyweza Obuganda naye okusingira ddala mu ngeri y'okubukuuma eri abo abaali bategese okubulumba. Okusingira ddala nga bano baali Bamisiri abaali bamaliridde okulumba n'okuwamba amawanga ago gonna agaali galiraanye n'agaali gayitamu omugga Kiyira oba River Nile. Era nga mu kiseera ekyo Stanley bwe yatuukira mu Buganda bano baali bamaze dda okwefunza abakyoli nga bali mu Bunyolo era nga n'Abanyolo bakyabalwanisa okulaba nga bafuluma eggwanga lyabwe wabula nga n'Abamisiri nabo baali tebatudde. Abamisiri abo baali basindika dda abantu baabwe mu mawanga amalala okugezaako okubakolera obukessi awamu n'okugatabangula nga ne Buganda mw'ogitadde. Nga bano baagezaako n'okujemesa abantu ba Buganda eri Kabaka waabwe ekyaviirako Muteesa okwokya n'okutta abasiraamu abaali basoba mu 300. Ng'oggyeko abakesa Misiri abaali balengeddwako mu Buganda, Misiri yali yasindika dda omwami munnamagye omukugu Lutenanti Debelefondi, kale nga Muteesa yali mweraliikirivu nnyo. Kale nga Muteesa yali akimanyi bumanya nti bano oluva e Bunyolo baali bagenda kulumba Buganda. Kati awo Stanley kwe kwagala okukezesa akakisa ako okuyingira obwongo bwa Kabaka. Yayagala amufuule n'Omukristito naye ng'ebyo Muteesa tabiriiko nnyo kusingira ddala yali ayagala byankulaakulana awamu n'ebyokulwanisa okukuuma Obuganda. Era yali ayagala bongere n'okumutendekera abantu be mu bukodyo obw'okulwana. Stanley bwe yamanya ebyo byonna n'akozesa omukisa ogwo n'ateesa nti Kabaka awandiike ebbaluwa mu butongole ayite Abangereza bajje basomese abantu be ebyemikono, okukola emmundu awamu n'obuganga bwazo ko n'ebintu ebirala bingi. Era ebbaluwa eyo gye tumanyi nti ye yayita n'Abamisani aba Church Missionary Society okujja mu Buganda. W'otunuulira ebyo byonna bikulaga nti abazungu Abangereza abaasooka okujja mu Buganda baali bajaasi era abakesa abaali baasindikibwa ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu okunoonya obubaka ku buti abazungu gye bayinza okuwambamu olukalu luno. Abaana bange